Owekitiibwa Mpuuga bwe nakiika naye mu palamenti ate nembeera naye mu law school e Makerere, weebale obutatuswaza. Naye munzikirize tutandikire Buddu mu Masaka. Ku lunaku lwabadde Lwakutaano olwa wiiki ewedde yaliko akulira oludda oluvuganya mu Parliament Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba yategese okusaba okwabadde ali ku Kitovu Sports Arena era kwetabiddwako namungi w'omuntu abazze okumusanyukirako okumwebalizaawo Katonda okulaba nti amukuumye nga mulamu n'okuba nti asobodde okuweereza nga leader of opposition, asobodde okuweereza nga yaliko minisita wa Kabaka, asobodde okuweereza kati nga commissioner era ng'omubaka wa Parliament. Abantu beekulumuludde nabaddeyo nalabye nga Kitovu Sports Arena mu butuufu yajjudde n'ebooga n'abantu bamulanga okuyimirira eri emabbali. So twagala okubakulisa abantu b'e Masaka. Nze nga mugalula nzikiriza nnyo mu Katonda olwaga nti ntegese omukolo nebaze Katonda. Sinza mugamba nti oguteekanga ani gwe kubanga okwebaza Katonda kisinga okuba ekikulu. Nabadde ndaba Mpuuga ng'ayogera naga nti nze bannange erimu bale babayita batya bano bano abenza nze sibamanyi, nze manyi Katonda therefore ntegese omukolo guno nebaze Katonda. Njaga tugenda Masaka butereevu ku kyabadde e Masaka mu Buddu mulabe ekyabaddewo ng'Oweekitiibwa Mpuuga ali mu kuteekateeka oba ali mu kwebaza Katonda. Nalabye bannabyabufuzi ab'enjawulo abeetabye mu kusaba kuno okwakulemberwa bannaffe ab'Ekereziya Katolika. Nalabye Ssaabasumba Ssaabasumba Dr. Paul Ssemwogerere Paul Ssemwogerere yakiikiriddwa teyabaddeyo ne yakiikiriddwa yasindise Monsinyori yamukiikiridde naga nti genda onkiikirire. Ate ne Katikkiro wa Buganda ne yakiikiriddwa Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa omumyuka we ne yabaddeyo. Nabye ababaka ba Parliament abaweredde ddala abakulembeddwa ba commissioner abasatu abeegatta ku Mpuuga ne baba commissioners bana babaddeyo. Ababaka ba Parliament okwabadde Asumani basaalirwa namulabye nalabye Kagabo Dr. Kagabo yabaddeyo. Nalabye Millard Lubega Sseggona, Joyce Baagala Ntwatwa, Bumaali Mpindi. Ababaka bawereddeko nno ddala age nti nedda tujja kukwegattako tubeere mu kusaba kuno. Mu bifaananyi bigenda mu maaso ku TV olaba Oweekitiibwa Mpuuga awo ng'anyumyamukko ne Katikkiro omumyuka Katikkiro Waggwa Nsibirwa era ng'alandiddwa ne mukyala we mukyala wa leader of opposition emeritus oba leader of opposition mukyala we naye yabaddewo ne maama w'Oweekitiibwa Mpuuga naye yabaddewo. Abantu bonna bakulumulukuse aba Democratic Party ebina ebyenjawulo. DP yakiikiddwa bulungi nnyo, Jema yakiikiddwa bulungi nnyo, aba FDC babaddewo ate ye Mpuuga wa NUP aba NUP babaddeyo. So omukolo gwetabiddwako abantu bayitirivu nnyo. Gwabaddeko ebisanyusa, gwabaddeko speeches ez'amaanyi, gwabaddeko ebyokulya ate ekyasize okunsanyusa n'omukolo gwawedde mu bwangu tewabaddewo nnyo ate kyaganda ate abantu basindika ekiro zayinza okubeera ssaawa 9 ng'omukolo gwabusa abantu bali mu kulya abantu basobola okutambula emisana. Njagala okwebaza abateesiteesi omukolo gwabaddemu kulwana salabyeko balwana salabyeko batuusa ku bannaabwe buzibu. Omukolo gwateekeddwa bulungi nnyo. So ttiimu eyateesiteese eyakulembeddwa Dr. Abed Bwanika omubaka wa Kimaanya Kabonera mwebale nnyo mwategese omukolo bambi gwabadde musava nnyo. Omukolo gwadde gwakwebaza ate ne speech y'Oweekitiibwa Mpuuga lwe najja mu maaso awo teyabaddemu kusika muguwa, teyabaddemu kulwana, teyabaddemu kuvuma bantu, teyabaddemu kwatula mannya g'abantu. Yayogedde nga omusajja ddala omuteeketeeke obulungi. So tugendako maaso awo tulufune videos emu ku byabadde mu kwogera ku Oweekitiibwa Mpuuga. Nja kusaba muganda wange Aaron bwe tukola programu eno tuwe videos Mpuuga nga atuuka awo agenda okutandika okwogera. Mulabe abantu bwe bazinya amazina nga nti sebo leader of opposition emeritus tuzanyisa okulaba. Kale kabato Oweekitiibwa Mpuuga atandika okwogera ne ba commissioners ba Parliament bayogedde mujja balaba then tumaze speech Oweekitiibwa Mpuuga tudde mu studios wano abakulu batubuulire bo kyeboogera ku mukolo gw'Oweekitiibwa Mpuuga. Era mu kwogera kwa Mpuuga tetujja kumalayo kwonna ne speeches esinga tuzigira zibayitira ng'ayogera ne kikyazzaako. Kale katulabe Oweekitiibwa Mpuuga nga atuuka ku mukolo gwe wali era ng'agenda okutandika okwogera. Nze Moses Mugalula, program The Agenda tovaako. Oye,
atukulembeddemu mu kitambiro ekikulu eky'okwebaza enkyaleero mukadde waffe Vikagenda w'essagala e Masaka bassebo abasaseredooti ababugiriza omutambuzi omukulu bannaddiini abasajja n'abakazi ab'ekitiibwa ababugiriza Katikkiro ab'olukiiko abayanjiddwa ab'amasaza Ppookino abanjidde bulungi baganda bange aba Parliament abatiikirize okuva ebeereeweya Mwanyinaze Esther William Zombo bakomishona mujjatwana. And I ask you kindly to join me in the name. Abataka banabo basaba n'abanyabo. Jeremy. Jeremy. Nina kucha kufunze wangu wecha bada. Munengateko ngere yikizo. Twanize jjange omutaka nsamba. Mulibajjajja ffe omwala kagabo Busonya abali wano omukolo guno ogw'ebyafaayo. Abakyala babiri n'omwami ono ffe tubabirira ababaka 15,000 n'abakozi abasukka 8. For your understanding. I want to thank you for remaining firm as the leaders you are. Thank you. I'll ask one of you, Esther, to speak in a minute and greet Victor of Masaka on behalf of the rest of you, and then take leave. You. Esther ava Zombo naye bw'ayogera Oluganda n'engeragera ojja kulwogerera wano.
Mpuga hoye! Mpuga hoye! No oluyimba kaddemu. Oluyimba lijje. Ako. Lijje kaleke. Honorable, I want to take this opportunity to thank you for this day. Webale nnyo otwanirize Masaka. Nze ndi mwana w'Ezzumbo, Northern Uganda. Ne leero ndi wane Masaka kuba tuzze okubeererawo mukwano gwaffe nnyo ate taata waffe siniya waffe Mpuga kyayogera mu palamenti kiba kyekyo. Kati bw'abagamba nti teyabba byebyo byennyini bye bituleetera obuzibu kubanga abakulu baffe tubayisizzaamu amaaso. N'Empuuga weebale nnyo otulabirira otuyigiriza n'okubeera ekyokulabirako. Thank you so much, Honorable Mpuuga. Thank you. Introduce yourself. Tweyanziza nnyo bannange abakulembeze b'eddiini n'ab'ebitiibwa mwenna abali wano. Amannya gange nga bwe baayogedde dda, nze Akampulira Prosi Mbabazi. Ndi Woman MP w'abantu ab'e Rubanda District. Ekigezi naye ng'Oluganda ndumanyidde ddala ate nduwulirira ddala. Bannange munzikirize mbeebaze olw'omukulembeze omulungi Mathias Mpuuga. Bannange nze ndi mu kisanja kyange kyakubiri bwe twatuuka mu palamenti ne tusanga abasajja, nze natuula ne Honorable Mpuuga ku kakigo ka Ligo, ne tulaba abasajja abalina amagezi, ne tulaba ba Honorable Sseggona. Bannange ne tubeegomba. Mwabaani okutta omuntu wammwe mu myaka 3 nga tannakula, mwabaki naye? Waliwo yambuuziza abadde waffe omuntu n'amuuza temukitwala bubi, naye yambuuziza n'agamba Abaganda baabaki ajja bwe batta ngaffe tusonga mbere. Bannange ngenda kwogerako ekigambo kimu. Nze nali mu palamenti ewedde nga tuyina leader of opposition omukyala bamuyitanga Winnie Kiiza, buli omu yamumanya. Winnie Kiiza era aba opposition bwe balaba nga atutumuse nga buli omu alaba Iron Lady ne bakuba ku mutwe, ne batuleetera omulala. Nali mpita mu corridor za palamenti, minisita omu n'agamba bannange nze kati nsobola okwebaka kubanga omukazi oyo yali mukambwe nnyo, ono gwe baatuleetedde akiri tuneebakako. Tufuna Mpuuga ng'ekintu akitandise atukumyeko omuliro, ne bagamba Mpuuga yabbye. Ffe twali tutya n'okutunulira ku Mpuuga nga ze oluzungu olwo lwe yayogeranga lwabanga lungi nnyo my friend. Ng'olina okusooka okunoonya dictionary ky'oba olaba abalumu balwebuuza, naye ffe tukibalekedde. Buli ajja bwe mukuba ku mutwe, buli ajja bwe mukuba ku mutwe, nga ffe tugenda. Mukama abankuumire. Abantu b'e Masaka mwenna tusooke tukubire Katonda engalo ez'amaanyi. Nze mundikirize ndogera Olusoga, nva Busoga. Ate ndi wane Masaka we mwasoka kuba nti Abasoga tutegeerera ku myaka 45. Ayo olwaleero ndije kubakobera amazima meerere. Baire mu NRM akaseera kawanvu. Aye ng'ekibiina ky'NRM omuntu gwe kisinga kutya ni Mathias Mpuuga oyo. Nga niwe mba mu meeting omuntu gwe baeraliikirira oyo. Okwogera Oluzungu ayogera olukyalaani, okwogera ebintu ayogera tiisa palamenti yona yona yakangana.
abantu ab'e Masaka ndikwenda kubakobera ati muve okwo ku Mathias Mpuuga. Olwaleero bagiire bayogera ebintu, Mpuuga yeyiba, Mpuuga yabba, ebajeti ndala eyo neyagabira basipiika motoka nemwabonenena buli yali sipiika nga nokuli ni president wange President Museveni yena yafuna emotoka okwo ku bajeti ndala eyo. Ku bajeti ndala eyo neyagabira abantu bonabona ba Prime Minister bani ex-gratia bonabona bafuna. Era bajeti eyo nije bakozesa okugabira buli muntu akasiimo abaire mu government. Edward Kiwanuka Sikaya Sekandi eyali Vice President aviira kumpi wano abasinga mwena mu mwidi bamuwa akasiimo. Bonabona Prime Minister afuna akasiimo. Imwe ab'e Masaka nga tuli mu multiparty weba Wampuuga milioni 5 nga bale batwalira obuwumbi n'obuwumbi n'ekisinga bubi. Ate abaloga mwata fitina komoto yabo fitina ya Busoga ate nga muli Baganda nimwe mutwegeresa ekyokukola mwabaki ab'e Masaka. Tujja kwira wano twongera okubakolera amazima aye kyendidi ekiruma abantu bafutu soldier Luzungu lwa Mpuuga. Tweyanziza ino Mukama abawa omukisa Solomon Serwanyi n'amayina gange member of parliament owa Bukoli Central Mpuuga yongera okwogera Oluzungu kibalume kibabi omutwe bakwewo ojja kusigala nga owangula mu linnya lya Katonda. Owekitiibwa Mpuuga bwe nakiika naye mu parliament ate nembeera naye mu law school e Makerere weebale obutatuswaza. Bwe tubanga omuntu ng'ono avuddeyo atukwatireko eggwanga lyaffe literere democratically, lwaki omufotoola? Njagala okutendereza ebiseera byo mu parliament mbadde nze siriyo olusembye luno, naye nga tukwegomba olwa development gy'ozze okola n'otuuka n'okwagala okukaabya Prime Minister Nabbanja amaziga ani akugambako? Malirizanga ngamba nti Owekitiibwa Mpuuga ebigambo byo byoyogedde wano tubitutenga biri serious, tiwabaawo akutiisatiisa kuba ffe abakyali mu kisaawe tulowooza singa Mpuuga alemerako tujja kusobola okufunira eggwanga lino enfuga ya federo Uganda yeyagale. Okwebaza Katonda nvudde ogesi gye nvudde naye gye nva Hoima Ebunyoro amanyanja ze Joseph Kiza Kabuleeta Amoti naye kindeese wano olunaku lwaleero okwebaza Katonda wamu ne muganda wange ono Honorable Mathias Mpuuga Nsamba olw'emyaka 2.5 gye nakulabako nga nkugoberera n'okuleeta dignity mu leadership. Ekyo kikulu nnyo era nebaza Katonda olwo. Naye n'ekirala ekindeese wano ng'oggyeko okwebaza Katonda wamu naawe, ekirala ekindeese wano ly'essuubi nga bw'okyogeddeko n'Oweekitiibwa Medard Sseggona nga bwe yakyogeddeko, essuubi nti tugenda kukwatira wamu tuggyewo obukulembeze obw'ensikirano, tuzzeewo obukulembeze obulondebwa abantu. Ekyo ffenna abalina endowooza eyo wonna wooli ffenna tujja kutuukayo. Era bwe mpuliridde nti olina okwebaza ne ŋŋamba nina okugendayo olw'ensonga eyo, kubanga endowooza yo ku nsonga eno nkimanyi n'endowooza y'abalala. Tulina bannaffe bano be tuli nabo mu Holy Alliance, Honorable Asuman Basalirwa, Honorable Kendo Kyamuzi ali wano emabega bange n'abalala Mabike Mike Mabike. Nabyenyogeddeko waggulu mbisobola munamu obujeko obutabisobola. Museveni wa Uganda Prime Minister yasooka Ben Kiwanuka Uganda nga yeetengeredde okoowola buli ayagala eggwanga lino
liwete ekkoona nga terigudde kiko, akize tutambule twogere twebulirire tusalewo ebikulu ebinaatuwa obusika obutaliimu kuyiwa musaayi. Twetaaga eddoboozi eririmu amazima, obwetowaze, obwenkanya era nga lya bumalirivu. Okuleekaana si bumalirivu, wabula okusimba ensonga tali kutya, ate naddala nga tetukolera mu kutya abalina obuyinza oba abalowooza nti bebabugaba. Munnayuganda owa bulijjo ye wa mazima, wabula akulemberwa bakuusa na mpayipayi. Buli kiseera balina kye bayisaawo okutuusa oluwalo lw'obukulembeze. Tetugenda ku luwalo luno twolekedde kukola bya buvunaanyizibwa mu bukulembeze bwaffe, tetunoonya bitiibwa oba kusinzibwa, wabula okuzaawo essubi ly'ensi yaffe. Teri mukisa mulala kukola kino, gwe guno waakiri ku mulembe gwaffe ffe abali wano. Wakati mu kukkiriza okwowa ekkatala lino twali kuwannaanya wadde kubaawo, twali kuwannaanya, wajja kubaawo ebijjagawanye. Bwe tufuna obutakkaanya mu nkola tetulina kwegwa mu malaka. Katonda yatuwa emitwe, teyatuwa nsumbi nti zaatika, wabula emitwe omuli amagezi okukola obulamuzi nga bwe kiba kisaanidde. Nsaba tuve wano nga tutegedde nti n'abo abalina obuyinza abagwa mu kiti kya muganda wange Kasolo nabo bubookya era bali ku bunkenke. Tulina amakubo 3 gokka ag'okubajjako, agamu gasoboka, agamu ga bulabe. Olwo abalowooza nti tugende mu muddo omuwanvu nga gwe bagendamu, olwo abalowooza nti batwale ng'abawalabu naye bakyogerako bwogeze kubugumya mu mumwa, olwo naffe abalowooza nti tusobola okukunga bannayuganda abaagala enkyukakyuka ne bagenda ne bakuba akalulu nga tukyusiza amateeka ne basalawo omukulembeze gwe baagala ate n'alondebwa n'okulayira n'akola ki? N'alayira. Njala kumaliriza nga nziramu okwebaza Kereziya okukkiriza okusaba kwange ne famire yange ng'omwana waayo okutegeka okusaba kuno okw'okwebaza. Era nsaba mu kiki ekimu Kereziya ereme kutya oba okutiisibwatiisibwa nga waliwo ensonga ezisaaga amazima n'obwerufu. Kuno kwe mmanyi nga kwe kuyitibwa kwa Kereziya n'obuvunaanyizibwa bwayo eri abantu ba Katonda. Ssebo Musinya, nkwebaza nnyo tusa eddoboozi lya Kereziya eritaliimu kasaakaala. Era eri abo abakkiriza obuvunaanyizibwa bw'okukulembera mu kaseera kana kazibu, mbasaba temudda mabega. Buli wakati mu kuwandiika ebyafaayo ebisomwa abaana abazzukulu, kano ke kaseera okuggyayo ekinyisi ky'obukulembeze mu bantu baffe. Era nga bwe nasuubiza abavubuka emyaka egiyise, emyezi egiyise, genda kubawa obudde okwongera nammwe okubabangula tukole ebyobufuzi ebigenda mu maaso, si bya kinyumo na kunyumyamu na kwesanyusa. Kamalize nga nziramu ekibuuzo ekyokya bannayuganda bangi. Nabyenjogeddeko waggulu mbisobola, munamu obujego obutabisobola. Mu kaseera kano genda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga okuva mu buli nsonda ya Uganda. Ngenda kukolagana buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nga situnaba kuteekamu jjejjere buwa akalulu. Ebyobufuzi bibeeremu ekinyusi n'ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso. Nze nammwe okuva leero tutandise olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe, obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo. Era ndi mwetegefu nga muzzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeemu ekinyusi n'omulamwa. Ebifo byonna bye mbadde njagala okubeera mbibadde. Kabaka n'akuwa omwami ku myaka 21 n'obeera omubaka wa paalamenti ebisanja 3 n'okulemera banno mu paalamenti naliko ne ssentebe w'abavubuka ku kyalo mwami Njala n'owa disitulikiti ya Masaka.
ku myaka 48 mu kitundu kyaffe kino n'atanjagala akkiriza nti that was unique leadership. Banaye bakyogera Mukama. Njala kusinzira wano mbayite mwenna. Mukulu wange John Kenya Lukyambuzi ne CP. Muganda wange owa need nsaba ojje wano ngenda kweddakiika emu obuuze ku bantu. John Kenya bamumanyi bamulaba nnyo. Njagala kubasaba temuddayo kugenda kuvumangana. Temuddayo kukiinagana ng'abakulembeze. Temuddayo buli omu kuyisaamu ne lugaayu. Muwuliziganye. Mu makati gamwe ngenda kubeeramu. Sigenda kuwummula. Katonda kyampadde amagezi. Siina kinnuma. Siisimagira. Sibongootangako. Sibayitambo kiwandiiko mu pale ne ngamba nti saakirabye. Buli kimu nkiraba. Era nkigoberera. Mange yansomesa okuwandiika ewaka n'okusoma. Nsoma ate nentegeera mange ne kitange bansomesa. Musenyooli netonda tutta akadde kangi. Basewo bannaddiini disikazi n'abalala. Mukadde wange Canon Vene Bonkambo mugerwa okuva ku lukiiko ekako. Tweyanza nnyo akadde kano. Abantu baffe ebyobufuzi eby'ettyobooko bibayiseemu nnyo tebakyawuliriza. Bawulira buuzi naye tebawuliririza. Basaba basaaseredooti okuva mu buli nsonda ya Uganda. Bavudde buli dayisisi evuddemu omusaaseredooti olw'omukolo guno. Obudde butono nandibadde mbanjula. Mwebale nnyo tuwa akadde kano. Eggwanga lyetaaga buli muntu waali mu ddiini ye mu ggwanga lye okutegeera nti obudde buwungeera. Obudde buwungeera oserengeta kibira. Omuntu yawa amagezi obudde babuwungeera otambula odda luddawa. Betongo oliko emmandwa zeewammwe obanga lubaala akuluma. Bennamunyenye bikaaba ate oga nti ngenze kusenyanku. Mwebale nnyo omukwano abantu ba Katonda mwenna abavudde mu buli nsonda ya Buganda buli ssaza weeri wano olw'okwebaza obuweereza bwe nkoze. Obuweereza bwange tibadde buweereza bwa mutuukirivu. Bubadde bwamuweereza wa muntu akola ensobi. Buli lunaku ng'omukulembeze nsalawo ebintu 100. Nkola 100 decisions nga 10 oba 20 kuzo nsobi. Tezinfuula kapere. Zinjongera kutegeeza benkulembera nti oyo muntu naye alina amagezi agategeera. Era ekindeese wano okwebaza Katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula ne mmanya nti bwe nkola ensobi ngamba nti ensobi. Bwe mba sikoze ensobi ne nnyonnyola kye nkoze atayinange nakokobereze n'ategeera nti okyayogera ge mazima. Njagala nkome wano nga nzaba okwebaza Mukama Katonda abankuumire. Oyikiba Katikkiro nkwebaza akadde k'otuwadde mmanye oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja. Nkwebaza okutindiggana ab'ekitiibwa baminisita banywanyi bange mikwano gyange bakaba paalamenti obudde butukutte. Thank you so much. Naweereza paalamenti yonna nekkiriza ndi mutabani wa Nsamba akoze obukulembeze bwe mu paalamenti so si kweyisaawo na kwetona maganzi. My brother Joseph, come and use a minute. I want to assure you that your fight is my fight. But because you've come from far, use a minute and greet these people and assure them that we are going to walk this journey together. Thank you, Joseph. Sayo mukwanja ffe mwenna mu birabye ebyabadde e Masaka mu Buddu tujja genda tubasunirako mpola mpola obukyo Mathias Mpuuga yoyo ayogedde kyazaako mu studios tulina Ssentebe wa District Sanda mu Democratic Party obukiba Fred Kasiye Zimula muzukulu wa Jjajja Gunju ate ne muganda wange Bob Luswata yeddira omutima ne batugasa Bob ono wa NRM ate mu Democratic Party kambasabe basooke batubuuzeeko buli omu atubuulire wode omukulu baagubaddeko n'ekimanyiza okwogera kusaba kwa Oweekitiibwa Mpuuga. Munzikirize kantandike ne Ssentebe wa District Sanda sabo tubuuzeeko omukulu wagugoberedde wabaddeyo era ebintu byogerako ki walabye Masaka. Mikwano gyaffe abakeere ku Dream balamusiza tujja kwongera okusaba abavubuka
omulembe guno Ssaabasajja nga bwe yagubawa mu bukozese bulungi Ssaabasajja akyayina era obusobozi obuddamu n'aga nti omulembe ngubajjeeko kati nguwadde basajja bakulu asobola okusiima kubanga engeri abavubuka ennaku zino gye beeyisa naddala ffe abali eno mu nsi y'ebyobufuzi batukoze bubi nnyo. Sirowooza nti Ssaabasajja kyeyabawa yali alowooza nti bagenda kikozesa bwe batyo. Nolwekyo ffe ng'abakulembeze tujja kusigala nga tubajjukiza nti essuubi lyaffe liri gye muli era mmwe mugenda okutwala eggwanga lino mu maaso. Naye engeri gye mukwatamu ensonga ennaku zino etweraliikiriza n'okutandika okulowooza nti oba tufuneyo ekirowoozo ekirala kigenda kutukola bubi. Twabadde Masaka yatunyumidde. Omanye eggwanga lino akaseera ke tulimu kakulindirira ani atuwa ssuubi pya. Oyo tetwetaaga kumanya kibiina gy'avudde kubanga ebitusomooza olwaleero tebitusomooza lwa ebiina mwe tuli, tebitusomooza lwa nzikiriza zaffe yadde eggwanga. Bitusomooza lwa nsonga emu, tetuli focused. Tuli abantu abatamanyi kye twagala. Japaani bw'osoma ku byafaayo bya Japaani n'engeri gy'ekolamu emirimu gyayo, abantu bwe bayita abagezi ennyo batono. Betwandiise abantu b'obulijjo basinga obungi. Ne Japaani yali productive, togyogerako ng'ensi ennafu kubanga bo bakkiriza abantu abagezi, abantu ab'obuvunaanyizibwa bakulembera struggle y'okukyusa eggwanga mu nsi y'ebyenfuna. Y'ensonga lwaki olaba bw'oyingira e Uganda wano emmoloka ebitundu 92 ku buli 100 za Japaani n'ebintu ebirala bingi bye tukozesa okuba e Japaani. Omuwandiisi w'ekitabo omu yagamba Chinua Achebe nti ekitawaanya Nigeria ensingagga population nene ate population ennaku zino maanyi mu byenfuna bulobya numbers empitirivu kitegeeza nti olina akatale ewaka. Naye nti ekigitawaanya kwe kuddira abantu abatali bagezi nnyo ne bakulembera abagezi. Ogenda okwekanga buli kaseera batambulira mu diversion. Emabegaawo lwe balonda pulezidenti waabwe bo kennyini beewunye ne bagamba nti ensi ejjudde abavubuka abayitirivu esalawo etyo ate okulonda omukadde. Ebyo nga bibasumbuwa. Baddira abantu be balowooza nti si b'amaanyi nnyo ate ne bakulembera struggle zaabwe ez'enjawulo, oba ziri social oba ziri political and everything. Akati ffe kitukyalaakinga wano, saagala kugumya nsi eno nti ebintu bitambula bulungi. Tukola bubi mu byenfuna, tukola bubi mu byobufuzi, tukola bubi ne mu mbeera zaffe eza bulijjo. Y'ensonga lwaki omulange gwesoose bwe gugamba nti oba Ssaabasajja Kabaka addemu asiime aseeseetule omulembe gwe yagabira bali ataaguwa abalala, nakyo ekiyinza okukalubamu kubanga be tulinamu essuubi naye boonoonese nnyo. Akati ffe ekyatutte Masaka, 1 nga Kasirye Zimula, 2 nga Democratic Party kwe kujjukira nti ensi eno ekyetaaga abakulembeze abayina ensa. Bavubuka ennaku zino bakiyita kubaako gw'oswalira, nga bw'aba anaafulumya message yonna akkiriza nti waliyo abandaba, waliyo abampulira. Bwe nva ku kamera ensi egenda kwogera ki? Abantu abo Mpuuga tabulamu n'abalala bayitirivu. Saagala kugamba nti Oweekitiibwa Mpuuga ye yekka, naye n'abalala bangi, naye tabulamu. Akati ffe tulowooza nti abo kwe tuteekwa okuzimbira bwe tuba nga tulina gye tunaalaga. Kyekyatutte ffe Masaka. Ekyokubiri, tumanye omuwendo gw'oteekwa okusasula bw'obanga onookolayo ekika ky'omukulembeze ekituuse ku leva eyo. Omuwendo gw'osasula. Akati tosobola kumala gatta ky'ozimbye ku nsonga oba oliawo ezitaliimu na kubaawo. Naye bwe zandibadde ng'ensonga mweziri, era tufuna abazungu kye bayita second thought.
tuteekwa kukikola tutya. Abafumbo abali ku TV eno mwe mugenda okubeera abajulizi abasooka. Abantu balina abakyaleeka nange era mulina. Naye omukyalo oyo alina gye yakulira n'engeri gye bamukuzaamu. Ate naawe olina gye wakulira n'engeri gye bakuzaamu. Ne tuteekawo wakati waffe omukyala n'omwami kye bayita obugumiikirizo obutali bwa bulijjo. Okulaba nga mu celebrating buli kaseera kati tuwezezza emyaka bwegiti. Tegibeera gyakaweweevu nga bwe bagamba. Era mubeeramu obutakkaanya oluusi. Ne tokwata jjambiya kutema muntu. Tusigala tugamba nti ono akyasobola okubeera maama w'abaana. N'omukyala n'agamba nti ono akyasobola okubeera taata w'abaana. Newankubadde bino biri bwe biti. Newankubadde essajja lya mululu ligamba mpa ebifi by'ennyama mukaaga. Ekyo tukireke. N'olwekyo tugenda ku nsonga eyo. Tugenda kudda Bernard obuuzeeko ne Bobo n'abuuzeeko tudde ku nsonga eyo. Alright. Awo njagala okutandikira. Alright, tugenda kummulamu kati Bobo musana obuuzeeko ku bantu otubuuze tugenda okwogera ku muddeeka nga bbiri. Abatulaba enkya ya leero ku Dream TV nsonyiwa nnyo okubalaba n'okubeera nammwe enkya ya leero okutuukika amaaso. Amanya Bob Luswata okuva ku Office of the National Chairperson. Ntuusa okulamusa abantu beeramu gye twabadde over the week. Ebintu byetwagabye ebyenjawulo naye oyogedde ku kigambo kya budde butono nnyo kambuuze maybe tujja kutandikira ku kya Mr. Mpuuga thereafter. Ebyabadde ebirambira nabigoberedde ebyabadde Masaka by the way nanti nagenzeyo nange lwanju ebbiri nabaddeyo ekisooka kya byonna ndi munnabuddu ndi Muganda nga njagala kumanya ono omwami gwe bataddeko Nyaakazito ye yaani mu bigambo byagenda kugamba ki that was second number 2 kwegamba neŋŋamba nti omuntu agenze okwebaza Katonda atagenze Musa era akyogedde wali yagamba ensonga lwaki nzija eno kino kyemmanyi ye wa Katonda kwa yagambye bano bannakayima sibamanyi ekintu kyonna ekinkwatako wano wempitira so omuntu yagambye ngenza kwebaza Katonda kwebyakodde omwegattako noweebaza but also I wanted to know ndi musajja Muganda bamutadde out of pressure bamukoze batadde ngamba kangende mpule mu bigambo byange kubanga nze ndi wa NRM definitely kampulire ddala bulungi nnyo oba agenda kutuvuganya oba lwaki bamutaddeko amaanyi mangi so njagala kwebaza owekitiibwa Mathias Mpuuga ne ttiimu yonna yateesa omukolo ogwo mu butuufufu ababadde gwabadde munyuvu nnyo era manyi yagalaze okuva Masaka abaana b'esayidi eri abamuvuma n'abavumirira ndowooza yalaze maturity of the highest order and diplomacy of the highest order ebigambo tubizannyawo ku TV omuntu yenna alina amagezi abisenga okimanyi nti n'omwami yayogedde speech yonna nga talina muntu gweyogeddeko linnya naye singa talina gweyogeddeko linnya naye singa principal wabwe yabadde Kazinda abo abategeevu of the founders ate nga babyogerako ebyokuyigirako bye bagyeko naye singa abadde principal yandibadde amenyeza dda amanya gamba that kind of hurricanes batera okukola so njagala kwebaza Mami Mpuuga nti wavuddeyo bulungi nnyo nolaga makyuyite ekyo nga ffe kye twali tukusuubiramu oba abantu bakumanyiimu wakijjeyo even more and beyond so njagala kwebaza nnyo abatesitesi n'enkola eyo but njagala kunzikira nga ngamba nti omanyi bagamba nti wakula ennume tewakulemu ffe nga bali ku side eri gavumenti oba abali mu buyinza oyagala nnyo okumanya who is coming on kubanga tutwabaddeewo kati kikyategeereke there was no position that was viable nuupu amaanyi gagiggwamu dda terina tewali mukama wange obukambwe bwabwe bwabuvumya era nninze ebivumo kubanga that is what they can do best bo kibiina ky'abaana kyabavuma kyafujjo so ogenda otulira ekibiina kye kirimu ensa where people can lie so Mr. Mathias Mpuuga obwekitiibwa bw'avaayo nga alina kyagamba then we shall compete properly and favorably so teyakyogedde mu bulwangulukufu kyazzaako naye mu bigambo bye mu kuwunda n'okukakkanya there is something big that is coming on and I want to welcome him to come on board ajje tuzannye akazannyo NRM will do the best as it has done naye njagala beebaza nnyo abatesitesi kale tugenda kudda musawo yaffe ey'okubiri n'abakulu bano banyonyoye ddala ensonga kirungi bonna babaddeyo babigoberedde kiki bayiga mu speech ya Mathias Mpuuga balaba ki musawo by'omu maaso eby'obyobufuzi ffe tugendamu naddala nga Mpuuga alinga nazo okulaga indicator